Yes, okay, tugenda maso atendete Shalona Film Production. Back to second and kwa tugenda maso mpola. Tosade kuleka ndio subu intandikwa kifananye. Natenga bulijjo kuva Memes Productions. Tugenda maso ne kifananye mpola. Twaga tubenga tulaba ekoligo lyekiramo. Ku mulundi guno ekoligo lyekiramo ye film etandise. Tugenda maso mpola. Eranga Gladison Ike Kasozi ye director of photography. Itandika butandise film bayina bagala Fiona. Tugenda maso ne kifananye mpola. Eranga tulina kuleka ndi osubwa. Film eno yawandikiddwa Sawaya Richard Victor. Era batugamba editor ye Gladstone Ike Kasozi. Ekyali kunyanjula tugenda maso. Eyanga tuyina ne Nakirija Asifa yakoze ku location zonna. Egenda maso nga buli jeminze okwereza. Makeup by Nakiganda Shadia. Tukyali kunyanjula yayo. Songa batugamba nabagala Fiona ye producer wayo. Zigenda mwemuke Majestic Plaza level 5 edukadire namba 8. Era nga nkutegeeza muganda wange awo yensibuka ebina Uganda. Nabagala Fiona ye director wa film. Egenda maso neje tandika mbulambalamba. Kati etandise mu bulambalamba. Kakati tutandikirako mu bagenzi. Mu bagenzi eno waliwo embabbi opesulayo. Ekyali ntandikwa. Awantu awatiika nnyo omuntu yenna omulamu. Naye oli omusango osobodde n'omubuuzi owaayi gundi eno totyayo. Anali nti alulinga sinnafa. Naye okuva lwe natema kale nno wanyuma. Ntandikwa film egenda maaso. Natandika okuzuukusa omu ku omu. Muli eyo muvulula. Bali eri basikondoka bavuludde ng'evalidde. Mizimu. Entandikwa film omanyi bakugamba omuntu afa mubiri. Omubiri gwe gukoowa naye omwoyo baba gusigala weeguli. Kaakati tugenda maaso film eno etandika butandise. Era ogenda okwetegereza embabyopa. Esitudde emizimu gyonna egibadde gyewase wano. Bade bali embirizo banyaga bakuteekayo embirizo ezo bakunyiga. Mubiri ogwo guba gw'amaanyi nnyo nga gulya. Naye omala ogalamirawo toddamu kulaba ku nkoko wadde oluliba lwayo. Kati ogenda okwetegereza. Baba twali totuyita ku makya nga tegunnakalaama. Embabyopa ekyali tandikwa. Efirimu egenda maaso. Natandika okuyita. Beesulire eno. Awantu awo tebawa bwa muzannyo gundi gwe kyova olaba omuntu akyalye ku mmere awo oba otyawo. Bali booba ozannyirako baba tebakyalya. Kaakati mu kuyita emizimu gino akwasaako omuzimu ogumu ekitereka agutuma. Waliwo ekkanzu yiiyo. N'agukwasa ekkanzu omuzimu ogumu. Bagukwasiza obuvunaanyizibwa. Guyina okuba gwolekera. Omuzimu guno egenda maaso. Emagombe eno bagamba ennyumba z'abafa. Kale omulamu bw'ozannyirayo okusinikirayo si kirungi. Obanga voola. Kale mugire mulabe nga mugira. Abasemitinga bakukulumira nnyo okwegaba bakukulumira aliwo abakukulumira be basemitinga. Oli yekka gwe bakwasiza obutume emizimu givaayo. Ne gijja gitambula. Era kyova olaba omuntu gw'obuuza omuzimu n'agamba sigumanyi. Musemberere wala oyo. Omuzimu gulina ekkanzu eguweereddwa omuzimu. Nga guleeta ekkanzu. Bwe guleeta ekkanzu nga gulyoka guteeka wano ekkanzu. Bw'ateeka wali. Okuva mu Shalona Film Production bebakutuusizaako sinema gye tulaba. Nagambye ensibuko y'ebina Uganda MK Majestic Plaza. Kaakano tuba tukyali awo ogenda okwetegereza wano wennyini abaleeteddwa ekkanzu waliwo abajja.
atakadene mzee atulekere ettaka era njagala okugamba ettaka lino bw'oba oguze n'otakuwa kyapa oba oguze watuufu teri n'omu yenna ayinza kwagala kusiga okolola gwate mwanya eziri wano etali anoga ng'okwetegereza ekanzu eyo ekanzu eyo njijukiranga zezimu ku kanzu z'omugenzi bannange ekanzu y'omugenzi ekola ki wano kyokka baali bagambe wakati wali muntu yenna abeerawo era ne mu kuziika omugenzi bagamba ekanzu eno zezimu ku ngoye ezaamusooka ku mubiri ekanzu eno ekola ki wano twaze mu byattaka muve mu byamakanzu bazza tunda ttaka nannyini ttaka ali kitaabwe n'afa tebalina maanyi galima nali mmanyi yaleka ttaka kale adogoze ku kanzu twandisoze ne tugenda ku byokulambula ettaka ettaka kati lyo lirina gye ligenda ekanzu abaawo ajagala omulala taata naye alimba kanzu yaleka ndeka atyo njukiranga abantu bagamba amakanzu bamuziikamu gonna amakanzu efirimu egenda maaso kale taata era kabula katanze mbamusikira kuba ekanzu twali tugira twambala kyekimu kendabe kusinga aweeba najja ekanzu ya mugenzi gwe ekanzu nammwe mutandika ebyebifaananyi ebyo nze siri ku byaserefu manyi waliwo ekimyansa ekijja n'owuli tugenda okwetegereza embabyopa n'alengera nga alinga eyeeraba kiki ekigudde wano muzanyira mu by'omugenzi bw'oyambala eby'omugenzi oyagala genda mu lugendo alinga alaba kitabu engwala maama ayambadde esaati afunye ebimyansa abadde amanyi waliwo amutadde mu sherefi agenda okwetegereza kikyate muze yankubye engwala kiki abadde awo aliwa naawe taleere otobuzaabuza owekabyakabya abadde awo taata yennyini gwendabe taata waabwe omugenzi yagenda gwalabidde eddala kale bano bamukayanya nnyo ekintu kyagamba muzeeyi yafa muzeeyi atakyaliwo otandika otogamba ni omulabi olayika olina ekikusumbu ekirala abaagala ettaka ogenda okulaba bayita mwe abazze oggula mwe mwanoonya ettaka muli baguzi baaba mbalaba nyini mwagula muguza mutunda mwe mwaligula mwerabidde eri mwalirekerwa mulikuuma ettaka mulitwala mutwala ettaka bagenda bawulira ani ayogeranga taata n'avaayo ne zireeta embabyopa ne batandika 10 mutunda ettaka genda okwetegereza ebbaluwa ennene oli n'ateeka wali neyeeyongerayo kaaka tugenda okuddako erudda waliwo omwami yali mu kubanga kale kyennimiro kyaliko ye Kibirige Mustafa oligino ne muzitumujukira mu firimu nga Kaligi era abasinga bamukazaako erinnya erya Kaligi kuba Kaligi yemu ku sinema ze zagenda maaso n'okulika nti zikoledala bulungi nnyo. Kibirige Mustafa oligino ne muzi ali wano atereza amanye ebyennimiro kutereza anti munange ebyokola oba toyagala n'okulya oba tojja kulya. Musajja yenna yawandiikibwako olubereberye nassibwako obuvunaanyizibwa obw'okubanga buli kyanaalya nakijjanga muntu yoze era weewuunyanga nnyo omuntu atayagala kutuuyana era ng'ayagala kuleka ndi afuna bya bwereere. Muntu oyo kyeba kyetaaga kebera bulungi wayaze oba si kyekyo aba musajja alabikira mu kifaananyi kyo naye nga tali kali mutaka agenda maaso alima. Kibirige Mustafa oligino names aba akyatema sokolinde ku ntemi eki omanyi okutema olulimbi noba ng'otema wostadde enkumbi n'owulira olinga alinga alaajana ayi bambe enkizi amaanzi
ekiveera gye kivudde gyatategedde ogenda kabala kibadde mu kiveera onnima otuwala otukabala otwanjala otemaani omanyi bulungi obuvunaanyizibwa bwakulekerwa ggwe oli awo ozimba matama osongola kyenyi oba amatugo ggala obadde kiggwe yeeyongerayo ekiwala ata nkubuulire oli wano otunula ogugumbuka kugugumbule weerabidde obuvunaanyizibwa bwakwasibwa weerabidde omugugu ogwakutikirwa lwaki wagwetikkula bannange omufuno naye afa ataweera aba mulala kati yadduka emisinde kubanga enkokomalo eri kyeyogedde kibadde kirala enkokomalo egeze nemugamba bwamutika omugugu neyeerabira obuvunaanyizibwa bw'omugugu ogwo era enkokomalo eyagala mutakoona abe nga ajjukira obuvunaanyizibwa bwe ogenda okweregereza essaawa y'okujjula emmere ewaka sooka onoonye muno olyoka ojjula emmere oyagala kulya weka mwana gwe weeyongeza nnyo enva kati lwaki tuba tugenda okujjula emmere ye n'atambula nze gwantama twala eri naye bulijjo wano wanoyo baba kulinda n'okulinda kati nze badda siri wano sikola byange lwaki yategedde togeza n'oli emmere eyo nga tolese muno era kunumyanjala mwagala mugoyo ogulya mwekka ye maama w'abaana nasi wa Aisha oligino names tuli kuba sitabuka yine egenda maaso okuva mu Shalina Film Production maama ateekategeka kadi kume mutaka gwe banoonya wuuno ali eno ali mu kuyonda omanyi abaana bonna nga bakulayo bati amagezi gaanyo mu ndiba bw'aba talina sente zigula ndiba ya muka ayondawo kibayita okuyonda ndiba ey'ekyayi kadi bagenda omuyita sende kyokka oguntu n'oguyita nga teguyita amuyita amugayita geza n'amulyako emmere nze nja girya sendi ku ndiba afazali emmere mugirya mulimu abaana emyaka egibeerawo buli kimu nga kyampaka naye awoggana bulala balinga gwe baguze okola ekyo kadi saagi abadde akyanoonya byaye waliwo engololo ebadde wali mayiti vaayo nziruko ntayiza kabadde ekyomuntu abadduka omuviiranga kuba tomanya kimugoba stupid wabaddewo engololo enjole yekaniyo nimbonyebonye n'ogwana gwa maama kati guntomedde butomezi oza gumutomedde tamanyi lwaki gumutomedde kumbe gulina kyegulabye nga kyegulabye kisaana misinde olubugo olwo lwabanga lugoye mu Buganda naye tolusanga nga waliwo gwe baluzinzeemu n'ogamba lugoye eyo manya miwunyo efirimu egenda maaso ababadde balambula ettaka bagala tunda ttaka lya kika emiranga gire gyasoose bakomye wala bakomyewo sente ng'oziraba mu ttaka lye baaleka olumba tokoowa muzimu newe gukuba empi bwe gutatwala bulamu oba ku kimu aizunu omuntu ng'alimu empaka buli waafuna ekimukanga alabanga oba ebyokusaaga kirayika baagala tulemesa omanyi ono baaba waffe engeri gye kiri nti wabyokoola atulemesa kati ali mutugoba mu ttaka ayagalayo abatunda ssebo tayagala kugabana kadi biki ebyatadde awo kadi bikyolaba neera aleka alina byataddewo eno ennyumba yali eya kitaabwe tebakyajjawo ono nejalabe olaba ataddewo ebbaluwa etukanga unaatugoba ku ssente teri kirala mwanattu neera ne bagenda maaso n'okumusekerera balengerera ddala mutaka ono byatandise kwe kuleka ndi alinga abayingerera tugenda maaso ebbaluwa eriwo eyogera ku moggo kale mwe abaagala otunda ettaka mukola nsobi kubanga moggo ye yalekebwa obuvunaanyizibwa obw'okuba nyansikira ebyange byonna mwe muyina kugoberera ye okuleka ndi mbaamu kyemuganyulamu ebyo bye naleka era moggo bw'abanga talina mwe ku kyokutunda ettaka kyesikkiriza naye anakkiriza ettaka lino mwandirivuddeko kuba moggo nja kubanga muleetera okukola ekirala moggo ye baaba waabwe moggo kiba kiwuka mu ntula wabula kiba kyamutawaana kati omuntu yenna ge batumye moggo ono ogenda okulira aguddemu embiro kwe kugenda yeetawuluza embiro evamu emis productions nga bulijjo
Firimu gye tulaba yino zigenda we Muke Majestic Plaza era ku muno twakutula eno ddala gye biggweera ne sinema yaffe bano nga bayingira mu nju yali ya kitaawe okuva lwe bamuziika teri yali akomyewo kati ono embiro gye zivudde gy'atanamanya era kye yakola sooka ggalawo olwaggalawo bw'ati n'atandika okukaaba kale okukaaba kirala n'okuŋaŋŋala okuwoowoola okuwuula katonda atu oluggi lwaggudde lwegadde lwokka gwe wali wabaddeko mu mbeera eyo n'ogenda mu kaabuyonjo eno sina kaabuyonjo eno kaabukyuli kati abadde mu kaabukyuli kaabukyuli yeggadde nga si yakyagala kyokka ne tulengera tekuli wadde akanyolo yeewuunya kaabukyuli eno engeri gye yeggadde waliwo ava mu bikajja by'okubba emmanga eyo manyi ssebo ettaka ly'omugenzi buli omu asanga yeyeegabula ebibala byayo sooka olindeko mpulira ng'omuntu omukulu okukaaba amaziga ago gonna ani akaaba woowe maama naffe eno ne tweyambye woowe abayingidde mu nju beekebezekebeze oluggi lweggadde omulundi ogu ne bananga atugulirawo ayambayambe bambi ssebo jangu naawe otugulirewo nze mmanyi ekibaggalidde leka bwe kino nanze yakuta ebikajjo oli naye ebikajja abadde ava kubba bibbe ebikajja adaze ava kubba bibbe munange kale lutegedde kirayika omuzimu tegwatwagala ebbaluba tugikkiriza oluggi lweggadde obedda bawakana mbu simanyi tebajja kukkiriza efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bannaffe nga balaajana bannaffe balaajanira ddala njagala olabe kati maama avagira fumba nva baana bagaye babe nga bajja baliire wamu muwala oli ayagala nnyo okulya yekka maama ateekategekaawo ye nasi wa Aisha ogenda okwetegereza enjole eddambo maama libadde mu lusuku waliyo omulambo gwe lwozi gwe ngambye okujja okunoonya nga tadda kati mu lusuku omulambo gukolayo kyetali bijja ye n'ebibeerayo gwe nja kukuba nakigamba kive ku njaga ekyana kyagaana kijumira ne ku kyayi pitaako maama nze leka ngende mpulira sina nagalya omwana olaba akaanira butiko omutali munnyo naye bafumbye ekijanjalo ekirimu entula n'omuzigo gw'ente mwana n'azira emmere nga bulijjo ayagala nnyo n'ebijanjalo bino abiwuuta olumu mwana wange abadde ki kyalo kino kyazzeeko abaloga abalala maama mbadde ngenze muyita kakati emusanze nantomera dusaawo zasimanyi soose muyita nga tanyega ndooza nga amalawo sitiika esoose kati eri mugyabadde adde mubya n'avugugumuka saagala oŋŋamba otya ndi akutomedde nze abadde adduka awoowola twala eri okuwayiriza muno okuwayiriza okukujjudde gwe naawe oli muntu mukulu otomeratomerwa ogambamu omuntu akutomedde obanga atalina magezi piki yeetomera n'emmotoka toddamu nja nakisika amatu ogamba otya nti omuntu akutomedde simanyi ebyana byagala kunsala onazaawo ze omulambo ogulabyeko sigulabe era nkutumye toyagala oli wano weekozaakoza nkutuma toyagala genda gye nkutumye genda okwetegereza ono ye yekyanze awulidde kirabise tayagala babe nga baliira wamu maama agenda okujja okujjula kulya kwabafuukira ekirala bw'olabye eddambo mulaba mutya eddambo ye maama nga agenda maaso ajjule tugenda maaso ne firimu maama tayagala bibozibozi bitaliiko mannya kati omwana ono kaddusa emisinde ajja kudda eri agenda awogana awoza mulambo banange ogenda okujjula emmere nga
Basi. Kale omuwumbo guba gwa mmere. Ng'amba ennyige. Naye ogw'enviiri okinyumi otya. Katuddako wa kaligi. Ogenda okweregereza. Mulambo gwe mwana gwe. Taata omulambo waleere omulambo gwaki? Ne mwana gwe. Nagamba kale woonyweddeko kuma ku kikoola abadde oyagazaaki obusigo. Omanyi obusigo obuzza baaka faya. Amuleeta alabye eddambo mubadde mwenna muli kubya mirambo si mulambo omuwumbo gw'enviiri ate omuwumbo guba gwa mmere naawe gwa nviiri ate zino ezaamunyerere kuba kati kino kyo kweno saidi adowo yembadde ntadde obuwuwa waddeyo bwakaweke ngenza okujjula bwe nti ajjudde munyerere nakaweke enviiri ekijanjalo kibadde taratibu kale ne batya okuwuuta ekijanjalo kuba ziri zibadde enviiri era oyinza okuwuuta ekyefaananyiriza enviiri ekyo mulimba mwagala kundyako mmere situsobola taata naye mutandika mutya ekintu ekyo ebyo mulimba efirimu egenda maaso taata alina kyatategedde kyekigenda maaso waawe agenza obukyamu kwe kujja amaaso g'omuganda n'oyo yenna yeefaananyiriza omuntu gali mu ngalo omulambo n'enviiri zivaawa omulambo n'enviiri oba twabbiddwa emmere mukazi ono n'atandise okuwaba mukazi atandise okuwaba ekyalimba waliwo abaalaje ettaka kati ono aba akyatambula ogenda okudda sayidi ene awulira emiranga ge gaali amaka g'abakitaabwe ono gwe bayita Moggo brother waabwe omukulu babitu yabadange mudange nyumba yegadde mudange mutuyambe mutugulire bambi waliwo naali eri mukabukyuli eyagenze mukabukyuli tannavaayo olugi luganda lutya okweggala luno olwaliibwa n'enkuyege olwatuuka ne lweggula ono olwatuuka teyagera kigambo kyonna ne lweggula ne kabukyuli kati omusanga nga yakunira mwezi talidda mugenda manju asobola okwesiringa ono kwe kuyingira omusajja omukulu okusanga ng'owoola otyo ono nga tafuluma waliwo eyambadde esuuti ekanzu y'omugenzi ono wuuno nabagala fyonna etuukira oli awo sirise gwaki naye tukoleranga ettima obwenkanidde awo ennyumba neggalawo kumbe n'oli kabukyuli ebadde eggaddewo kabukyukyu nange mbadde eri nga ndi mu buzibu nga kabukyukyuli efuuse kabukyukyu kati ono ng'abaako ekitereke kyajjeyo mu nju jjukira baamugambye ono naye bamubyemu ekibooka awo ne bamugambye gwe kooganya okulaba ng'oggyeyo omugugu gwe twakulekera ogukolako obuvunaanyizibwa bwagwo tujja kutabukira ojja kukyewuunya kali yalekayo ade anonye mugugu era kwe kugutwala ababadde baagala okutemaatema eby'ettaka kati babivuddemu leka naawe ntomera kyonka tomanyi olaga ffe twakuleese munnange nga badduka ekyo olunaku nalwo nga lubanga olugenda olulala oluvannyuma famire neetandisa ogwamu ebizibuzibu abantu bwezito famire bwe zijja muzuukuko obudde bwakedde
Mama azuka kumacha. Lozi. Zuku sawando budde bwake. Babo. Gendo kwetegereza yetegereza. Naba kumasa wanaba. Okulira nga olabye embi. N'abaana nga obagamba. Lozi. Ali naava kunaaba ku maaso. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Genda okwetegereza. Mwana yagaana lisituka. Lisituse. Ulire duru. Bamugambye Dambo. Kyamuyitirirako n'agweri. Edambo ne liwummula. Ogenda yita abaana. Bannange kike kigenda maaso. Kwa nini ye kimeyenda influent? Kumbe kyalabye. Lirye Dambo erimala okukanga lyo ne ligenda. By'ebyowulira ndi omuntu agudde eddalu anti byayogera teri n'omu abikiriza kuba buli kyayogerako tekirabikako. Bano ogyemu esaati beewuze mukazi teyakusse mimmonde eba kiki. Mmere yakusse nnyo mmere nnyingi ereeta omuntu okuzirika. Kali balina onoonya boda. Begenda olete boda naawe. Mugamba agenda alete boda. Papa ugenda okuleta boda. Mazzi bagaleese muwujja babenga babakenge bayinza okuleka ni bayamba omuntu ono. Nekireka ni embeera munaffe gyalimu era bikokuba ni sinungi. Mama azirise bigwera wa efirimu egenda maaso bali mu ssaala zokka. Bagenda okuyitayita mama. Mama nga yebibye Kaka tujja tuddako erudda. Waliwo abaami abajja bakubaganya ebirowoozo. Okubaganya ebirowoozo tuli ku nnyumba enkadde n'ey'ekiggwa. Twakati ekintu kino waliwo ekirabika nga okulemya. Kiremya n'afuuka kiremya. Sokolinde. Teri kijja kutulemesa. Ekitulemesa tekiriiwo. Sinnakirowooza nako. Kati waliwo abazze bo bamanyi muzeeyi oli bukyanga afa yalina amaanyi gali yaleetera mu jjinja. Omusajja nga yagaggawala. Omusajja nga yagula poloti. Yagula amataka lwa jjinja eryo. Olijjewo. Bano bo baagala ejjinja bagende nalyo. Omwali amaanyi. Ebiseera ebisinga onajja n'agamba nti ejjinja eryo lirimu amaanyi naye ng'ejjinja eryo lirina ekiryebaseemu. Ekyo abantu ke baba tebamanyi. Ekyebase mu jjinja kiba tekyagala kizuukusa. Oliraba? Bulira naawe bulidde ng'eriyomba tongo. Bulidde ng'eriyomba nkubira bwereere eriyomba. Kati wekugamba mbwe ejjinja liryo diru yiiyo awe oyagala kudduka. Kati gwe lwaki nze gw'otumayo twalinonya fembi olinga agamba nze yalinonya obwomu. Gwe bw'okulembera sinze nzimbye enkata sinze njezinze. Kati wemba gwogizinze si gwaba agenda okwetika. Ate kiba kyabwenkanya. This is not fair. Omwazinga omulala ne yeetika. Owulidde kati ate ndaba ofuuse fala. Fala oyagala kulemesebwa mu bugagga fala. Egenda maaso. Efirimu lyakuvumbagatira. Baagala balisoberere nga bakomando balivumbagatira omulundi agu. Weetika ejjinja njagala odduke nga tutula mabega ago oyina ejjinja. Buli wootunule mabega omanya obulagagga bwoleka. Dduka n'ejjinja tugaggabale boosi. Tambula. Nsindika mpola. Wagenza okundeeta ng'omanya oti ayo.
tomalaga nsindika ono bagamba lirimu amaanyi oliirumu eyaleese munne as ogenda olivumbagatira eritema lirya olikwata otya alikusemu amayinja amalala abananya jinja lyo empala jabiza laba ekikumi kyeyatwala ndekagerawadaba twala amayinja gogwe ndeka waleeta otya muno fiiraalo twala eri gwe gundi sagambye mulimu amaanyi laba wegeyawuza amaanyi maanyi kyago ezo ndolooto zennyini zoyita amaanyi kati gwolabye ekizibu ki naye kati obutumbavu bukwetikise gwe tannalaba kizibu gwoba ogendayo ogenda okweregereza ono ye yekyangiddewo nasinza kufiira bulamu bwange ejjinja oba olyagala lijjeyo n'empale eyulise akakaga kewampadde kagula empale maama olwadde engulu agenda ogenda okwetegereza sinja bisobola kubisobola bannange ekintu kinate tekikugoba mukwano omwami alina ekintu kyeyakola bamukuba empisa yali ku lubimbi newabeerawo ekijja nekimugamba yerabira obuvunanyizibwa abo ebiseera ebisinga oyinza okusanga omwana mu famire n'aziŋŋama oba n'atandika okuyiika endusu kale wabeerayo ebintu bingi waliwo yaleeta ebiziringu ye kitaabwe ate taata bw'afa wabeerawo abaasikidde ebintu ebyo tosikira ttaka lyokka wabula n'obuvunanyizibwa bwa kitaawo mbu yali addukanya kati omwana ono emizimu gyamuluma ne gimugamba ensawo yaffe gye twale kugireseeyo envunde oyagala tukubonereze kwegamba olina wootuuka ng'olaba byonna bibi obutakwata ku nsawo kibi ate ne bwogyesembereza miwutawaana gy'oba oyingiza mu famire omukyala wuno anoba kubanga akizudde omwami ayinamu ebyawongo ngende munange ndeka nze ngenze munange sijja bisobola omukyala ng'asalawo asibemu emirambo gituuse omusanga bagamba taata wooli yali asala empewo emirambo gitandise okukyala ewaka okuva ono lwe yaleese omugugu guli ogwali ogwa kitaawe omanye omuntu lwayogera ku lubaale lekitegeeza lubaale waliwo ebitaba amabyangu efirimu egenda maaso baana bagenda okujja taata ng'atudde wano seba oliyo otya walwaddemu katono maama mwanobye maama abenoma amenoba amekunja bannange taata kumbe Taraka javude muve mbanga n'agenda wadde n'omuyimirizaako taata ovudde ku embeera eriwo kola kyonna ekisoboka naye kigambo taata naawe abadde yakagenda kati abaana bakandamu kanyako babugamu naye wandibadde ofuba kunga taata bamugamba yandibadde afuba kunga taata atakkiriza maama kulayika ndi avaawo nkeni nyamwe yagenze maama wammwe ameponyoka ameyenda aw'okumujja ewatannaba kulayika ndi wamanyibwa naye nga ye bamuleetera piki maama bamuleetera piki n'alinnya boda ne yeeyongerayo yakwata boda abaana obazaala mu kika tebaba nabo bano bagenda okujja nga bajja babe nga bagoba maama okumuyimiriza naye omuntu ali ku piki kale toyina woyinza kumusanga piki eba yeebiriira n'amagulu gaba ga abiri n'emisinde gisingako
Efirimu egenda maaso. Taata yatandika okwebuuza ekyokola. Taata saagala kuleeta buzibu. Ono Lubaale yaleese obuzibu. Nze nasikira muntu saasikira Lubaale. Akkirira baana baba bali mu bikajjo n'abayitako. Taata olagawe maama kiki? Temumbuzabuuza. Abantu akulu tebababuuzabuuza batyo. Bonga abadda mu bikajjo byabwe anti emmere tewakyali. Maama takyaguliwo. Taka wuuno Lubaale sijja kukkiriza kankuziike oba okaabookabe. Lubaale kankuziike naawe okitegeere. Ng'asooka amunyigayo. Owulira ettaka eryo. Lubaale beerako awo. Lubaale bambi todda. Lubaale yamuteekayo era n'amugamba tadda. N'amukomerera bulungi. Ekyokudda takyagalira ddala ekya Lubaale. Baasi. Efirimu egenda maaso. Bannange. Omanyi okuziika Lubaale n'akusooka okutuuka eka. Abali mu bikajjo ate ebintu bya Lubaale nno badayi baasi. Lubaale tebamumanyiira. Lubaale tebamulonda yakulonda. Kati yava eno obusungu obwana obubadde buli ebikajjo kwe yatandikira olwani gwoziikaziika. Kati koziikeyo abafu babiri. Ebyo Lubaale byakola. Kyova olaba ekika ekirimu Lubaale bw'ati kisaana kusenguka. Abaana abataliddeko na mpango ziwera. Lubaale alimba okutuga abayala si kirungi. Bagenze. Efirimu egenda maaso. Kaakati omwana aba ali awo ogenda okwetegereza banne kyava akulukuta. Genda okwata ku ono bana nga tali n'omu yadde yenyenya. Tewali n'omu yenna yatandikira okulajana. Bw'ayita taata gy'ayambe ng'embeera banne mwe bali tolina bw'otandikira kugamba nti oba kino kiki. Embeera si nnungi. Yalajana taata n'alyoka ayita taata gy'ayambe anti baganda be basiseewo maaso. Basiseewo maaso. Efirimu egenda maaso. Baganda be basiseewo maaso. Omuntu nga yakafuula bange yeekoza. Naye bw'asulawo nga tasabye mazzi wadde okwasimula. Awo nno n'otandika okakasa nti oli agenze. Yabuuza Mukama Katonda ekibadde neerabira nti benyeriza ddala Lubaale. Otandika ebyo abayiseeko bali okufa tekukonkona. Ebintu ebisaana kwata na bwegendereza kyobula bw'osalawo mu busungu. Lubaale ono si mulungi nnyo okwesembereza kikulu ekyo. Naye ate naye usaana mukwata mpola. Kintu ky'otalinaako bw'omumanyirivu tekisaana kibbamirako nga tuddeyo muti awava obuzibu.
ennyumba eno okuva nnyinimu lwe yafa abantu balaba ebyobugagga ebiri wano ekibiremesezza ge majiini tunamansira ku jjinja eddagala lino buli kimu kinaaba kita kati ono yagala okubba ejjinja lye bagamba eririmu amaanyi ejjinja lino singa livaawo ennyumba eno buli kimu ekyobugagga ekiriwo kisoboka otundika kati baleeta omusawo tasimbula ne basimbula yinza manyi ejja buli kimu kinaatereera wesigenzi ejja kankwesige ende wesigenzi baleesa abooki saagala ebyo baleesa abooki alina okusimbuliza abooki jajja liri awo jajja ejjinja jajja nga ati ayo waawo abooki gwe baleese abooki sente yaziridde stupid mwesaagala kumulisa ani aleeta serefi kumbe byoyita byokuzanya ani atankula kwani jangu egenda maaso jinja kyeriremye kwa nini jinja limekataa kwa weya lete eddagala tujjali nazo omwenyango gulisiiwe olina oba toduka olina okuguma omusajja omuguma obeerawo oguma yajja mugezi naye aba ayagala amanye singa kibanga ekigize anigwa nga tanali naaza basi abetabu tebaali naaza watu nejajja emisinde amanyi omulaba misinde laba ekikumi omukongozi nejajja olaba samasuti zafuuse z'abaninja tamanyi mindi gyeri kwate mindi endete yakasowole gwawandetedde kikino kiri kafuuwe jaja agambye kiggwa mangu gwerabe mangu ago egyo gibadde mangu egyo tegabeerangako mangu gibadde misinde kati byebikyabe jaja sente zange zewagambye ebigali byenakuwadde olaba gwe wanyiziza amayembe oleetete ebigali byakakaga ku mulimu ogwekakadde gweraeto osiriwala zanya n'okuzanya kusiriwala muki mulimu ogerebyo nawe mufere oli mufere ebintu nno bino si byangu era mutaka ayomberawo abanja sente ze baalidde saagala kale yatandika okubanga akaaba musajja wattu omusajja omukulu okukaaba kuba munange tewaliiwo munange kiki kyokubanga okola ki okola ng'ogenderedde kinavaamu obuzibu ng'atandika kulaajanira ku malaalo singa aliwo kye baakoze okusinga ate okutwalamu omwana we oba abaana be banimbuulidde ne baŋŋamba sikola ensobi eyo nesigikola baana tebalina kye baakoze kati akaabira babiri katonda yaliko omugugu olina okukaabira katonda n'okaabira yaliko omugugu bulijjo kino kyembagamba ekintu kyonna kyoba oyingizza muggwe buli woba nga oyingiza wabeerawo okufulumya kwotalaba kitaawe yaleeta amaanyi tegakwatibwako ne mu kujja kwago wabeerawo omusingo weewunya amaanyi ago tegagenda leero newankubadde yagaleeta asobola okuvaawo kati byebintu ebibyoba abantu bebasinkana mwene ensi ne batawanyizaako ddala oli neye atandika okwebuuza wawe yagenda obubi wawe yagenda obusobe wawe yasobya waatamanya
Katonda wali w'amaanyi wa buyinza nendo n'omuntu okukolera ky'oyagala okuva eri Katonda si kyangu. Katonda ebintu bye birala atafiirwa tafuna. Kati oba toyagala genda maaso nakwebaako kye weefiiriza, waliwo emigugu egimu ogikutikkula nga waliwo omutango ogulina olugenda. Obutonde ssebo buyina amateeka gaabwo, laws of nature. Abaana yabaziise. Barandise omutabukira, bayagadde otunda ettaka ne lirema. Kati mbwe ekijja kyali kya famire, ono alabika yaleeta amayembe. Kumbe naye emizimu gye gyamugamba ogende wa kitaabwe. Taata bwe yamala okufa waliwo omugugu gwe yaleka mu nju nga walina okubaawo atandika okuguddukanya. Omugugu guli kitaawe nga waali gwina ebyagugenderangako bye gwamubanja. Kwe kutandika ossuula emirambo ewaka. Waliwo obubonero obujja mu bulamu bw'omuntu. Oli ne yeebuuza amakulu g'aba ne kye bitegeeza. Mpaka ng'oteredde mu layini we bakwagala. Katonda gwe yakuba bukubi kibooko. Oleeta ebyokoola tewaliwo wano byokoola. Ono akanda bagamba kitaffe alina bye yaleka. Abadde aleeta kibooko akube mmoggo. Tandise okunyooka labe tabwe. Ozannyira ku musika obanga azannyidde ku biri ebitaawe egwe. Laba ekigudde mu bijja. Ne batandika okulwana sookojje. Omusawo gwe baleese akwata ebyokoola twamulabyeko eddakiika mbale emabega alina gye bamufubutudde. Tagaana bigali naye emirimu egimu gimuzitowako. Abaleese omusawo nga tebatandika kwenyoola. Tebeeyodde. Omanyiira nze nkuba amannyo mmanyiira ngoba ekitwe kino. Kuba nze tozannyisa. Baleke ezo mizimu gye gigize gisituse gijja kwogera. Batunula butunuzi. Mizimu gijja kwogera. Betta. Oli nakwata wali, oli nakwata wano. Kati ki? Gamba kiwedde okolebwa weewaawo. Kati emizimu egibadde gigira gibadde gyagala ki? N'atandika okubejjagala. Kawasika. Kekaleeta bino byonna. Kati bibizi byonna ebibajjana kitaana nnyo. Owulidde kati sente ze zireese obuzibu. Muzimu tegwagala kutunda ate bano baagala kutunda. Tewali ajja kutunda wano. Otuuse okubaziika. Kola ekintu kimu. Kongozi. Omutwale wali ekingi. Bulijjeyo. Buli kimu kijja kuba kiwedde. Wulira. Emizimu gyagala yaba abeera omukongozi w'ekiggwa. Waliwo n'eddagala eryaziikibwa ku kiggwa bana alijjayo nga kiggwa. Olabye otya? Ono atera n'abuuzaako munne nti ndabye ngaffe abadduka. Yali mugumba nga tazaala. Kikakola bino byonna bavaako n'okufa abaana be ne batandika omufumba nga waaliwo omuntu eyaziikibwa ku kijja kunomba osimanya omuzimu ogwo gwali mubi. Era omuzimu ogwo omuntu oyo bwe yafa n'okuzaala teyazaala mu bulamu obw'ensi. Kati omuntu wafa nga mugumba mbu ayagala nnyo okutta abaana. Kolanga bwe nyambi. Wulira. Anga bwe bagamba. So tokolanga bw'olowooza. Ono n'amugamba alina okukola nga bw'agambiddwa ne bamulekayo. Yajidde ku jju y'abali naye okuyola nga n'okubadde okumulaze nti oli omusajja ono tali yekka. N'ekituufu ekibonyaabonya omwami ono takimanyi. Oli ayinza okuwa ekiragiro nga si kyangu. Kati nga tajja. Amayi gwe. Atotya. Owulidde emizimu gyammwe we gikukiriza. Gisanyuse kati.
bagikusiimye awo gwe yasimibwa mwezukulu gamba kyekyo wano wasiimiza bwe bamugye 10 yakuwulidde negikusiima kati era mbwe emizimu n'emisambwa taata abwe gye yaleka yejakkiriza ono gwe tereera olaba baasi agiweweeza mizimu agiweweeza libutoola gijo ngata ayiringula ate zinga basitule yola leeta kwata wemba ngabo lizitawa lubala azitawa gwe kale situla oba bamutwala gy'atayagala lubala oyinza omutwala gy'atayagala kugenda ekyo nakyo nekibeera tekiriwo kizibu kirala nga bulungi kale lubala oyinza omuzinga agende gy'atayagala kgenda ekyo nakyo nekibeera ekizibu ekirala enfiri bwegenda maaso era musajja teriddamu nerigwa wansi situla batwala ejjinja ne lidda kati batutte ki jjinja liri erisinga okuba ery'obulabe balina ke basanze mbw emizimu gyasanyuse ne girondooli ono yadde akaaba abuuza bannange maziga mereere abataliwo bannaabwe nga bafa maama yali mugezi okudduka ebintu bino ye ali tajja bisobola era bano baagala bagende balabe maama waabwe ne maama nno se badduka ebyokola n'aleka abaana emabega maama oyo naye aba bamaama nga baagala nnyo abaana baabwe okubanga bali nabo era bamaama abasinga yandibadde adduka nabo embeera si nnungi okutwaliza wamu tugenda maaso ne firimu eno katwaidudda bajja biggweera tugenda eddala maaso ne sineema era twagala okumanya biggwedde bitya munnange ebizibu bifuuse ebizibu mutaka ng'aleeta omusawo omulala wulira omusawo yambuka kirira
weyambule Mauso Saidi ne bamwambula engoye jamu endala Sitaki wali weto wangoye zako webaka hey yangu okwebaka tulo kwata omwana omusawo namwebasa yabasana bibuya ono nabe olira situla ebibyo yamawe yabobo yabosi yamama ibambe laba omusawo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso leta emikono omusawo ono abasoose bonna balemeddwa mutaka alabika ayagala kweyambula kintu kiri amaanyi ge bamwayagala geeyambula asigale ng'omuntu yenna omulala kubanga banne bonna bandi mukyawa yukira obeerako amaanyi kikulaakyo abantu bakukyawa bakulaba ng'omulogo akwesembereza abamu oyinza oba ng'owekikiraani gye bali bizinesi zigwa nobeera onogana enzina baaki gwegwe bayita owekikiraani omusajja abanga akuwasayo ennaku 2 yagwa kabenje kwegamba ebizibu bingi ne bikutomera naye oluusi kuba ku maanyi ago gaba gakukulembera olwo amaanyi gemulondalonda oluusi amaanyi nga bagajja wammwe waka ne gasiima muggwe kati gabeerangako ag'omukisa okujjanjaba oba ki naye agakulinya galina kulya ku nnyama y'omufu ina okudduka ekiro amaanyi ago nago kati olaba ono gakankanya ntumbwe gagumya ebisambi n'entumbwe si gaggoba ago si geego amaanyi agadduka ago si ge maanyi agadduka ago efirimu egenda maaso sekerebe basi olwamuzuukusa yambale nakumamu olabye emisinde omusawo yakiraba n'amanya nalumbye baki bano bono wedda mama muzuukusa nkizuukusizza wuyo omusawo olwalaba bayisiŋŋanya ne bayisiŋŋanyizaawo waliyo abasawo abatakola ku bitamba omanyi ng'onoogoba omuzimu osooka guzuukusa olaye muzimu ki kitambo kyekyalinnya ekitambole kyekyalinnya kimulinnye weyaziika abaana n'atandika kale owaye ogwe ngamba emboleera weebaka mboleera saagala mboleera va mboleera situka 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 we situka yanguwa ojja kuvaayo vaayo
tonjemera ojema oyagala kunjemera tonjemera ojema tonjemera ojema oyagala kunjemera ojema oyagala kunjemera ojema efirimu yino gwe omugenzi talina luze basi zezino etabu zowulira ezitaggwa basi gwe efirimu yino basi alengera masavu guka alengera masavu namwetika mwana we kati bugenda okuziba ekiro n'atandika okuyirimuka kumuluka kirinnye kati kisajja kudde ekintu ekyo kitandika ng'ekisaaga olabye omulabye laba ekikumi laba ekikumi kitandika ng'ekisaaga ekinsu tekikyuka ng'ekiri ku mudigido ali ku mudigi gwe ozanyira kwani nagambye MK Majestic Plaza Level 5 edduka linamba 8 yensibuko y'ebinna Uganda twaga tumanya ludaja bigwera ne sinema efirimu egenda maaso nange ensi etandise ogwamu akabasa eyo gye bawulira ensasagge kati waliwo abagunywa ennyo beyitira eno amusekerera mukuba ombwagwa kati ayitira eno nga tebannamusekerera ayitira eno nga bannamusekerera tebansekerera bayinza okunsekerera saagala kunsekerera tebageza bambi kumbe ekyalo kyafunye omusezi muto uno bakamutikira ekyalo kyafunye omusezi muto bakamutikira akulukuta emikulukuta egirimu ono emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera oyo mutamivu nze teri mwenge gunsobola tewaliwo mwenge gunsobola era nagamba teri guli nsobola teri mwenge gunsobola era nja balaga siri mwangu egenda maaso efirimu egenda maaso omusajja atolontoka ekiro omusajja ali mu kutolontoka butolontosi misinde mbiri gwaya basi mbiri omutamivu ajja yeyombesa saagala siruwala gwaguguze manyirani omutamivu ayinza okuyomba n'avuma ne baani amuvumye oba ani amugyeko waya kumbe yazegyeko yeka
gwe soko lindeko ono sukali ndizi gwe besu nadede gwe ono omusajja bulijjo banange natwala zote nze natya omwenge kabe walajja olabe mandule ebangumu toyinza kuddamu kutagala kuteeno kuba yabadde akutere ande omutamivu endulu gyakuba yaba tannanywamu yayiri byoli wetutandikira ekyokubiri eno yo bwetyo bwegenze emukejo gisanga twetuna kino kyekisooka ade nabagala fyona nga kubonyezanyiranga ana ate kibirige Mustafa nga kwerezanga moggo tuyagala nnyo benna abaagala ebira Uganda yonna era buli muvugana notuwagira tufunira amaanyi bulungi nnyo abankuumire laba ekikumi kye yatwala ndeka galawadaba twala amayinja gwe ndeka waleeta ota muno fiiraano twala eri gwe gwe gundi sagambye mulimu amaanyi laba bwe geyawuza amaanyi maanyi kyago ezo ndolooto zennyini zoyita amaanyi kati gwolabye ekizibu ki naye kati obutumbavu bukwetikise gwe tannalaba kizibu gwe oba ogendayo ogenda okweregereza ono ye yekyangiddewo naasinza kufiira bulamu bwange ejjinja oba olyagala lijjeyo n'empale eyulise akakaga kewampadde kagula empale maama olwadde engulu agenda genda okwetegereza sinja bisobola kubisobola bannange ekintu kinate tekikugoba mukwano omwami alina ekintu kyeyakola bamukuba empisa 3 yali ku lubimbi newabeerawo ekijja nekimugamba yerabira obuvunaanyizibwa abo ebiseera ebisinga oyinza okusanga omwana mu famire n'aziŋŋama oba n'atandika okuyiika endusu kale wabeerayo ebintu bingi waliwo yaleeta ebiziringu ye kitaabwe ate taata bw'afa wabeerawo abaasikidde ebintu ebyo tosikira ttaka lyokka wabula n'obuvunaanyizibwa bwa kitaawo mbu yali addukanya kati omwana ono emizimu gyamuluma ne gimugamba ensawo yaffe gye twale kugireseeyo envunde oyagala tukubonereze kwegamba olina wootuuka ng'olaba byonna bibi obutakwata ku nsawo kibi ate ne bwogyesembereza miwutawaana gy'oba oyingiza mu famire omukyala wuno anoba kubanga akizudde omwami ayinamu ebyawongo ngende munange ndeka nze ngenze munange sijja bisobola omukyala ng'asalawo asibemu emirambo gituuse omusanga bagamba taata wooli yali asala empewo
emirambo gitandise okyala ewaka okuva ono lye yaleese omugugu guli ogwali ogwa kitaawe. Omanye omuntu lwayogera ku lubaale lekitegeeza lubaale waliwo ebitabo amabyangu. Efirimu egenda maaso, baana bagenda okujja, taata ng'atudde wano. Sebo oliyo otya? Walwaddemu katono. Mama mwanobye. Mama abenoma amenoba amekunja. Bannange taata kumbe ate katumba tekiramuze mu muyomba sina kimukoze nobudde kukyalina tera kati avudde buve mu bbanga n'agenda wadde n'omuyimirizaako taata obudde kuki omukoze embeera eriwo kola kyonna ekisoboka naye kigaana taata naawe abadde yakagenda kati abaana bakandamu kanyako babugamu naye wandibadde ofuba kunga taata. Bamugamba yandibadde afuba kunga taata. Atakkiriza maama kulayika ndi avaawo. Nkeni nyamwe yagenze. Maama wammwe ameponyoka. Ameyenda. Aw'okumujja ewatanaba kulayika ndi wamanyibwa. Naye nga ye bamuleetera piki. Maama bamuleetera piki. N'alinnya boda ne yeeyongerayo. Yakwata boda. Abaana bazaala mu kika tebaba nabo. Bano bagenda okujja nga bajja babe nga bagoba maama okumuyimiriza naye omuntu ali ku piki. Kale toyina woyinza kumusanga. Piki eba yeebiriira n'amagulu gaba gabiri n'emisinde gisingako. Efirimu egenda maaso. Taata yatandika okwebuuza ekyokkola. Taata saagala kuleeta buzibu. Ono lubaale yaleese obuzibu. Nze nasikira muntu saasikira lubaale. Akkirira baana baba bali mu bikajjo n'abayitako. funa bambuuza Taata olagawa maama kiki? Temumbuzabuuza. Abantu akulu tebababuuzabuuza batyo. Bonga abadda mu bikajjo byabwe anti emmere tewakyali. Maama takyaguliwo. Taka wuuno lubaale sijja kukkiriza kankuziike oba okaabookabe. Lubaale kankuziike naawe okitegeere. Ng'asooka amunyigayo. Owulira ettaka eryo. Lubaale beerako awo. Lubaale bambi todda. Lubaale yamuteekayo era n'amugamba tadda. N'amukomerera bulungi. Ekyokudda takyagalira ddala ekya Lubaale. Baasi. Efirimu egenda maaso. Bannange. Omanyi okuziika Lubaale n'akusooka okutuuka eka. Abali mu bikajjo ate ebintu bya Lubaale ndo badayisi. Baasi. Lubaale tebamumanyiira. Lubaale tebamulonda yakulonda. Kati yava eno obusungu obwana obubadde buli ebikajjo kwe yatandikira olwo ani gw'oziikaziika. Kati koziikeyo abafu babiri. Ebyo Lubaale byakola.
Kyova ekika ekirimu Lubaale bw'ati kisaana kusenguka. Abaana abataliddeko na mpango ziwera. Lubaale alimba okutuga abayala si kirungi. Bagenze efirimu egenda maaso. Kaakati omwana aba ali awo ogenda okwetegereza banne kyava akulukuta. Genda okwata ku ono bana nga tali n'omu yadde yenyeenya. Tewali n'omu yenna yatandikira okulajana. Bw'ayita taata gy'ayambe ng'embeera banne mwe bali tolina bw'otandikira kugamba nti oba kino kiki. Embeera si nnungi. Yalajana taata n'alyoka ayita taata gy'ayambe anti baganda be basiseewo maaso. Basiseewo maaso. Efirimu egenda maaso. Baganda be basiseewo maaso. Omuntu nga yakafuula bange yeekoza. Naye bw'asulawo nga tasabye mazzi wadde okwasimula. Awo nno n'otandika okakasa nti oli agenze. Yabuuza Mukama Katonda ekibadde neerabira nti benyeriza ddala Lubaale. Otandika ebyo abayiseeko bali okufa tekukonkona. Ebintu ebisaana kwata na bwegendereza kyobula bw'osalawo mu busungu. Lubaale ono si mulungi nnyo okwesembereza kikulu ekyo. Naye ate naye usaana mukwata mpola. Kintu ky'otalinaako bw'omumanyirivu tekisaana kibbamirako nga tuddeyo muti awava obuzibu. Ennyumba eno okuva nnyinimu lwe yafa abantu balaba ebyobugagga ebiri wano. Ekibiremesezza ge majiini. Tunamansira ku jjinja eddagala lino. Buli kimu kinaaba kita. Kati ono yagala okubba ejjinja lye bagamba eririmu amaanyi. Ejjinja lino singa livaawo ennyumba eno buli kimu ekyobugagga ekiriwo kisoboka otundika. Kati baleeta omusawo tasimbula ne basimbula. Yinza manyi. Ejja buli kimu kinaatereera. Wesigenzi. Ejja kankwesige. Wesigenzi. Baleesa Abooki. Saagala ebyo. Baleesa Abooki. Abooki alina okusimbuliza. Abooki. Jajja liri awo. Liri awo jajja ejjinja. Jajja nga ati aya waawo. Abooki gwe baleese. Abooki. Abooki. Sente yaziridde. Stupid. Mwesaagala kumulisa. Ani aleeta Selefi? Kumbe byoyita byokuzannya. Ani atankula kwani jangu. 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 Egenda maaso. Jinja kyeririmye. Jinja kyeririmye. Kwa nini jinja limekataa kwa weya? Lete eddagala. Tujjali nazo omwenyango gulisiiwe. Oyina obata okutoduka. Oyina okuguma omusajja omugumu obeera oguma. Yajja mugezi. Naye aba ayagala amanye singa kibanga ekigize anigwa. Nga tanali naaza. Basi. Abe tabu. Tebaali naaza. Watu nejajja Misinde amanyi. Omulaba. Misinde labe 10. Labe 10. Omukongozi nejajja. Olaba Samasuuti zaafuuse z'abaninja. Tamanyi mindi gyeri.
Kwate mindi endete yakasole gwa wandetedde kikino ba kiri kafuwe Kyagenda kubanga kiwedde. jaja agambye kigwa mangu gwerabe mangu ago ejo gibadde mangu ejo tegaberangako mangu gibadde misinde Mumbakirako kati byebikyabwe jaja sente zange zewagambye ebigali byennakuwadde olaba gwe wanyiziza amayembe oleetete ebigali byakakaga ku mulimu ogwekakadde gweraeto sirwala zanya n'okuzanya kusiri wala muki. mulimu Ogenda bino nawe mufere oli mufere. Oli mufere. Sabade se ebintu nno bino si byangu balira muri. era mutaka ayomberawo abanja sente ze baalidde saagala kale yatandika okubanga akaaba musajja wattu omusajja omukulu okukaaba kuba munange tewaliiwo munange kiki kyokubanga okola ki okola ng'ogenderedde kinavaamu obuzibu ng'atandika kulaajanira ku malaalo singa aliwo kye baakoze okusinga ate okutwalamu omwana we oba abaana be banimbuulidde ne baŋŋamba sikola ensobi eyo nesigikola baana tebalina kye baakoze kati akaabira babiri Katonda yaliko omugugu oyina okukaabira Katonda n'okaabira yaliko omugugu bulijjo kino kye mbagamba ekintu kyonna ky'oba oyingizza mu ggwe buli w'oba nga oyingiza wabeerawo okufulumya kw'otalaba kitaawe yaleeta amaanyi tegakwatibwako ne mu kujja kwago wabeerawo omusingo weewunya amaanyi ago tegagenda leero newankubadde yagaleeta asobola okuvaawo kati byebintu ebibyo abantu bye basisinkana mwene ensi ne batawanyizaako ddala oli neye atandika okwebuuzaawo we yagenda obubi wawe yagenda obusobe wawe yasobya waatamanya Katonda waali w'amaanyi wa buyinza nendo n'omuntu okukolera kyoyagala okuva eri Katonda si kyangu Katonda ebintu bye birala atafiirwa tafuna kati oba toyagala genda maaso nakwebaako kyeweefiiriza waliwo emigugu egimu ogikutikkula nga waliwo omutango ogulina olugenda obutonde ssebo buyina amateeka gaabwo laws of nature abaana yabaziise barandise omutabukira bayagadde otunda ettaka ne lirema kati mbwe ekijja kyali kya famire onaleka yaleeta amayembe kumbe naye emizimu gye gyamugamba ogende wa kitaabwe taata bwe yamala okufa waliwo omugugu gwe yaleka mu nju nga walina okubaawo atandika okuguddukanya omugugu guli kitaawe nga waali gwina ebyagugenderangako bye gwamubanja kwe kutandika osuula emirambo ewaka waliwo obubonero obujja mu bulamu bw'omuntu oli ne yeebuuza amakulu gaabo ne kye bitegeeza mpaka ng'oteredde mu layini we bakwagala Katonda gwe yakuba bukubi kibooko oleeta ebyokoola tewaliiwo wano byokoola ono akanda bagamba kitaffe alina bye yaleka abadde aleeta kibooko akuba emmoggo tandisa okunyooka labeta gwe ozannyira ku musika obanga azannyidde ku biri ebitaawe egwe nange laba ekigudde mu bijja ne batandika okulwana sookojje omusawo gwe baleese akwata ebyokoola mulabyeko eddakiika mbale emabega alina gye bamufubutudde tagaana bigali naye emirimu egimu gimuzitowako abaleese omusawo nga tebatandika kwenyoola tebeeyodde omanyiira nze nkuba amannyo omanyiira ngoba ekitwe kino okuba nze tozannyisa baleke ezo mizimu gyegigize gisituse gijja kwogera batunula butunuzi mizimu gijja kwogera betta oli nakwata wali n'oli nakwata wano kati
Gamba kiwedde okolebwa weewaawo. Kati emizimu egibadde gigira gibadde gyagala ki? N'atandika okubejjagala. Kawasika. Kakaleeta bino byonna. Kati bibizi byonna ebibajijja nakutaana nnyo. Owulidde kati sente ze zireese obuzibu. Muzimu tegwagala kutunda ate bano baagala kutunda. Tewali ajja kutunda wano. Otuuse okubaziika. Kola ekintu kimu. Kongozi. Omutwale wali ekingi. Bulijjeyo. Buli kimu kijja kuba kiwedde. Wulira. Emizimu gyagala yaba abeera omukongozi w'ekiggwa. Waliwo n'eddagala eryaziikibwa ku kiggwa bana alijjayo nga kiggwa. Olabye otya? Ono atera n'abuuzaako munne nti ndabye ngaffe abadduka. Yali mugumba nga tazaala. Kikakola bino byonna bavaako n'okufa abaana be. Ne batandika omufumba nga waaliwo omuntu eyaziikibwa ku kijja kunomba osimanya omuzimu ogwo gwali mubi. Era omuzimu ogwo omuntu oyo bwe yafa n'okuzaala teyazaala mu bulamu obw'ensi. Kati omuntu wafa nga mugumba mbu ayagala nnyo okutta abaana. Kolanga bwe nyambi. Wulira. Anga bwe bagamba. So tokolanga bw'olowooza. Ono n'amugamba alina okukola nga bw'agambiddwa ne bamulekayo. Yajidde ku jju y'abali naye okuyola nga n'okubaddeyo kumulaze nti oli omusajja ono tali yekka. N'ekituufu ekibonyaabonya omwami ono takimanyi. Oli ayinza okuwa ekiragiro nga si kyangu. Kati nga tajja. Amayi gwe. Atotya. Owulidde emizimu gyammwe we gikukiriza. Gisanyuse kati. Giba gikusiimye. Awo gwe yasiimibwa. Muzzukulu. Gamba kyekyo. Wano wasiimiza bwe bamugye 10,000. Yakuwulidde ne gikusiima. Era mbwe emizimu n'emisambwa tataabwe gye yaleka ye gyakkiriza ono. Gwe tereera. Olaba? Baasi. Agiweweza. Mizimu agiweweza. Likutola. Gijo. Ngata. Ayiringula. Zinga. Yola. Leta. Kwata. Wemba. Lizitawa. Lubala azitawa gwe. Situla. Ubaba muntu gy'atayagala. Lubala oyinza omutwala gy'atayagala kugenda. Ekyo nakyo nekibeera kirowo kizibu kirala. Lubala oyinza omuzinga agende gy'atayagala kugenda. Ekyo nakyo nekibeera ekizibu ekirala. Efiri bwegenda maaso. Era musajja. Yeri damu nerikuwa wansi. Stula. Batwala. Ejjinja ne lidda. Kati batutte ki? Jjinja liri erisinga okuba ery'obulabe.
balina ke basanze mbu emizimu gyasanyuse ne girondooli ono yadde akaaba abuuza bannange maziga meerere abataliwo bannaabwe nga bafa maama yali mugezi okudduka ebintu bino ye ali tajja bisobola era bantu baagala bagende balabe maama waabwe ne maama nno se badduka ebyokola n'aleka abaana emabega maama oyo naye aba bamaama nga baagala nnyo abaana baabwe okubanga bali nabo era bamaama abasinga yandibadde adduka nabo embeera si nnungi okutwaliza wamu tugenda maaso ne firimu eno katwaidudda bajja biggwera tugenda eddala maaso ne sinema era twagala okumanya biggwedde bitya munnange ebizibu bifuuse ebizibu mutaka ng'aleeta omusawo omulala wulira omusawo yambuka kirira weyambule Mauso Saidi ne bamwambula engoye jamu endala Zitaki wali weto wangoye zako webaka hey yangu okwebaka tulo kwata omwana omusawo namwebasa yabasana bibuya ono nabe olira situla ebibyo yamawe yabobo yabosi yamama ibambe laba omusawo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso leeta emikono omusawo ono abasoose bonna balemeddwa mutaka alabika ayagala kweyambula kintu kiri amaanyi ge bamwayagala geeyambula asigale ng'omuntu yenna omulala kubanga banne bonna bandi mukyawa yukira obeerako amaanyi kikulaakyo abantu bakukyawa bakulaba ng'omulogo akwesembereza abamu oyinza oba ng'owekikiraani gye bali bizinensi zigwa nobera onogana enzina baaki gwegwe bayita owekikiraani omusajja abanga akuwasayo ennaku 2 yagwa kabenje kwegamba ebizibu bingi ne bikutomera naye oluusi kuba ku maanyi ago gaba gakukulembera olwo amaanyi gemulondalonda oluusi amaanyi nga bagajja wammwe waka ne gasiima muggwe kati gabeerangako ag'omukisa okujjanjaba oba ki naye agakulinya galina kulya ku nnyama y'omufu ina okudduka ekiro amaanyi ago nago kati olaba ono gakankanya ntumbwe gagumya ebisambi n'entumbwe si gaggoba ago
Sigega amanya agadduka ago. Ago sige manya agadduka ago. Ufuangu kulala nti abiri wote bakulaba. Firimu egenda maaso. Sekerebe. Bas. Olwamuzuukusa yambale. Nakumamu. Olabye emisinde. Omusawo yakiraba n'amanya nalumbye bakibano. Kibinuka. Bono wedda mama muzuukusa nkizuukusizza. Uyo omusawo olwalaba bayisinganya. Ne bayisinganyizaawo. Waliyo abasawo abatakola ku bitamba. Omanyi ng'onoogoba omuzimu osooka guzuukusola muzimu ki? Kitambo kye kyalinnya. Ekitambole kye kyalinnya. Kimulinnye. Weyaziika abaana. N'atandika. Kale. Owaye, gwe ngamba emboleera weebaka mboleera. Saagala mboleera. Va mboleera. Situka. Situka. We. Situka. Yanguwa. Ojja kuvaayo. Vaayo. Togana. Tonjemera ojema. Oyagala kunjemera. Tonjemera ojema. Oyagala kunjemera ojema. Firimu yino. Gwe. Omugenzi. Talina luze. Basi. Zezino ettabu z'owulira ezitaggwa. Basi. Gwe. Firimu yino. Basi. Alengera amasavu guka. Namwetika mwana we. Kati bugenda okuziba ekiro. N'atandika okuyirimuka kumuluka. Kirinnye kati kisajja kudde. Ekintu ekyo kitandika ng'ekisaaga. Olabye? Omulabye? Laba 10. Laba 10. Kitandika ng'ekisaaga. Ekinsu tekikyuka ng'ekiri ku mudigido. Ali ku mudigi. Gwe. Ozannyira kwani? Nagambye MK Majestic Plaza Level 5 edduka namba 8. Yensibuko y'ebinna Uganda. Twaga tumanya ludaja bigwera ne sinema. Efirimu egenda maaso. Nange setandise ogwamu akabasa.
ensi etandise ogwamu akabasa eyo gye bawulira ensasagge kati waliwo abagunywa ennyo beeyitira eno bamusekerera mu kubombo agwa kati ayitira eno nga tebannamusekerera ayitira eno nga bannamusekerera tebansekerera bayinza okunsekerera saagala kunsekerera tebageza bambi kumbe ekyalo kyafunye omusezi muto uno bakamutikkira ekyalo kyafunye omusezi muto bakamutikkira akulukuta emikulukuta egirimu ono emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera oyo mutamiivu nze teri mwenge gunsobola tewaliwo mwenge gunsobola era nagamba teri guli nsobola teri mwenge gunsobola era nja balaga siri mwangu egenda maaso efirimu egenda maaso omusajja atolontoka ekiro omusajja ali mu kutolontoka butolontosi misinde mbirimbiri gwaya baasi mbirimbiri omutamiivu ajja yeeyombesa saagala wosiruwala gwaguguze manyirani omutamiivu ayinza okuyomba n'avuma ne baani amuvumye oba ani amugyeko waya kumbe yazegyeko yekka gwe sokolindeko ono sukali ndizi gwe besu nadede gwe ono omusajja bulijjo bananze natwala zote nze natya omwenge kabe walajja olabe mandule bangumu tweyinza kukuddamu kutagala kuteeno kuba yabadde akutere ande omutamiivu endulu gyakuba yaba tannanywamu yayiri byoli wetutandikira ekyokubiri eno yo bwetyo bwegenze emukejo gisanga twetuna kino kyekisooka ade nabagala fyona nga kuwonyezanyiranga ana ate kibirige Mustafa nga kwerezanga moggo tuyagala nnyo benna abaagala ebina Uganda yonna era bwe mugenda notuwagira tufunira amaanyi bulungi nnyo abankumire
Efirimu yino basi alengera amasavu guka alengera amasavu basi namwetika mwana we kati bugenda okuziba ekiro n'atandika okuyirimuka muluka ku muluka kirinnye kati kisajja kudde ekintu ekyo kitandika ng'ekisaaga olabye omulabye laba 10 laba 10 kitandika ng'ekisaaga eky'ensuti kikyuka ng'ekiri ku mudigido ali ku mudigi gwe ozanyira kwani nagambye MK Majestic Plaza level 5 eduka linamba 8 yensibuko y'ebina Uganda twaga tumanya ludaje bigwera ne sinema efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nange setandise ogwamu akabasa ensi etandise ogwamu akabasa ejo awulire ensasagge kati waliwo abagunywa ennyo weyitira eno amusekerera mu kubombo agwa kati ayitira eno nga tebannamusekerera ayitira eno nga bannamusekerera tebansekerera bayinza okunsekerera saagala kunsekerera tebageza bambi kumbe ekyalo kyafunye omusezi muto uno bakamutikira ekyalo kyafunye omusezi muto bakamutikira akulukuta emikulukuta egirimu ono emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera emisinde gyakulukuta tosobola gitegeera oyo mutamiivu nze teri mwenge gunsobola tewaliwo mwenge gunsobola era nagamba teri guli nsobola teri mwenge gunsobola era nja balaga siri mwangu egenda maaso efirimu egenda maaso omusajja atolontoka ekiro omusajja ali mu kutolontoka butolontosi misinde 22 gwaya basi 22 omutamiivu ajja yeyombesa saagala oba osiruwala gwaguguze manyirani omutamiivu ayinza okuyomba n'avuma oba ani amuvumye oba ani amugyeko waya kumbe yazegyeko yeka gwe sokolindeko ono sukali ndizi gwe besu gwe ono omusajja bulijjo bananze natwala zote nze natya omwenge kabe walajja olabe mandule bangumu toyinza kukuddamu kutagala kuteeno kuba yabadde akutere ande omutamiivu endulu gyakuba yaba tannanywamu yayiri byoli wetutandikira ekyokubiri eno yo bwetyo bigenze emukejo gisanga twetuna kino kyekisooka ade nabagala fyona nga kubonyezanyiranga ana ate kibirige Mustafa nga kwerezanga moggo tuyagala nnyo benna abaagala ebina Uganda yonna
era bwe mugenda n'otuwagira tufunira amaanyi bulungi nnyo abankuumire